gift of kado. Yes, banaye mje baliko. Ali steady banaye bantu bange mje baliko banaye bantu bange. Yes, bamanyi abasinga bansuja jwade jiba jitu itaita mwe one by one, but at least at the end of the day we are becoming stronger. Like ekyo bamanya nti no nature n'emmere ya bulijjo etubuildinga kutuzaamu amaanyi. Oyagala emmere ya bulijjo. Yes, yakabinyo. Kyakabinyo banaye mbagala nnyo. Gift of kado. Awo wennyini bwe tutandikira federation yo bakwise. Manange utalo nga batandise gotandise utalo federation yeno just know federation yeronda mu class ndoza bayina class yawe ngabo like how they want nga boy balaba nti bebasobola otegeera nga boy, which is okay. So if they don't point at me or they don't call me or anything or any hala, which means mbasiri siri setagisa mu kubeerawo oba batwakwise ku mukolo osobola kwetwalayo bwetwazi. Yes, tosobola kwetwalayo kati kitegeeza ogwo omukolo emikolo gibaddengawo mingi uma whatever what nesifulanga nze call ya muntu yenna kyovola nasigaza muziki wange ntino muziki wange gwe mukola kati wa planet ndala eri virgin planet teriko bantu teriko kiki. So that's why I'm sending my music osange tujja kubeera ne industry organized no respecting buli omu. You get it. Neto jja kukola kabondo kamwe just nga mwela bambu kati wano bwe mutimu musetinga we. Then how about oli na kapilipili ne artist akala moja ne wali ba artist eno art wa Uganda si art wa Kampala as a region Kampala nga region nga jomolaba wa industry yonna all over in Uganda nga ojiteka wano nti mulimu abakyoli abakuba music oli, you get it mulimu abagiso abakuba music oli bro, that's all content bro. Kati tuba tutunuliddewa so kati ndoza betaga okuddamu nabo ne be reshuffling obwongo kyebagoba bakimanyi bate bakimanyi because it's a big thing. Yes. Naye abantu basinga bagamba gift of kado bamumanyi ng'omuntu eyasoma bamanyi ng'omuntu ddala ategeera lwaki tafuna akakasimu kakubira Eddie Kenzo kwa president tebalaba engeri gye bakwasaganyamu ekintu ky'ekibiina kino. I think nze ndowooza sijagamba nti nno sijagamba nti nno njagala bukulembeze anyway sagala bukulembeze because first of all obukulembeze nze ndi mukulembeze nga nze mwennyini bukulembeze butandika naawe, you get it. Charity begins at home. Kati gwe oyisa otya okola biki, you get it. Kati gobeera ng'oyimbanga bogus ate gwe oyagala ojjo ngambe nze man that me kado nti nze man I'm there then man, which means I'm not in your class. I have to find my own class. So I'm trying to find my own class also as they found their own class. Nange nonyi mukulonya class yange nantegera ngamba oyo artist mwana netu mumanyi, you get it. Yes. Like batulabanga bali transparent. Omanya akaveera ka white n'okalaba bwoti n'okalabiramu eri munda kati that's how they see us. Yes, balaba ekintu ekiri awo nga kyagala balumba naye nga bakiteekako akaveera. So kati bandituyise nga bintu ng'ebyo because betagira omwana n'omupreaching naye nga amanyi kyoyogerako oyimba ki ogendeza otya like naye kyakabi bakola ekintu ekyo kyakabi kigenda vaaso mu time yaabwe. Yes. Yes. Abantu abasinga bagamba buno Kenzo muyimbi mulungi nnyo naye wanene obwa president mumulemye managinga. Simanyi president waki wa federation. Federation sijirimu, that's why ngamba sijimanyi. Yes, sinaba bimanya. Sinaba nafuna call ya muntu nagala abantu berondamu nga bowe bukundi nga we bemanyi just nti babe baliko babe bali batya then those artists abatali kankubuze gwe okujja ntoloza bamuyita ati bamuyita kale kireva je bamuyita taliyo ate lijimaiko bamuyita taliyo mwana kati industry nze njira bulala nange njira bulala nabo bagira bulala nange njira bulala vali buli omwe birabira side ye ochegera eriwe ebintu byabwe naye bali ebintu byabwe bwana ndieno magazi kigobawa just bekiririzemu kyebakola ate n'ekirala kyebakiririzaamu ekyo bekibeerenga kyaddala nga bakimiringa nti we are perfect in this. Nokukirwanirira nti tukikiriza nti kyekino kyekirwanirira bwekiti ne bwekiti bagane just kulaba nti nno group just
because abantu bangi bro abantu bangi nawe kwenyini ogenda kera ku machanga nawe oli mu game when you doing a song ukitegere nawe olina okubeera nga you counted on the art so kati ngamba bantadde mu side ate twandi becomes a one team nebivaawo n'ebyokulwana nga biki naye ekireeta obuzibu leader ati wo hali atya kakati naffe we tunalaba ati wo bwali nga we follow up naye nkyalaba abasajja bali abanchallenging obwongo bakabuyesa embogga babongole lutaaya baani banchallenging band okusema timba is still challenging my brains and now you're telling me what am I in the wrong class? Am I in A or A, B, C? Which class am I in? I don't know where am I don't know who is he, whatever was it. But means changing nti ekintu kino abiri abantu abandi badde bakitu kati Silver Kyagulanyi musajja simu wakabiba nayo. Nze abasajja bensuubira okubeera ku team ba Shadrack waliwo Shadrack ya hip hop canvas abantu ngabo bro bafightingira industry eno ne kuswangisa omulimu bakyali abamu abaddewo ekikono nga tetwetaga n'abayimbi bennyini you get it tetwetaga bayimbi kubeera nga leader ba team eyo twetaga abantu nga tubapikinze na love fe bennyini ba artist tugamba gogenda beera kino tukuba akalulu ne twatuza wali you get it fene tubivaamu kuba ogenda kuyimba bakwetaga ku show ino okulwaninga mission ya biki bakuyita eri ene kabalo ogenda shootinga video ino okulwaninga ate bibiina bya gundi you don't have that time now if maybe your manager give it to your manager to run it put your manager's benefits that man as manager wange yaba president wa kino yes manager ajja kufuna obudde akole ki yes nafe artist yes we have the manager anti kati manager besimbyewo twaga kulonda mu president akulira biki this and that because bo batusinga kati nokola ki okutegeera kuba batutegeerera siwe kiri kati gwegala kungamba nti kado am I stupid I want to go to another planet because it's virgin planet fresh mind bro kado fresh mind it's good to mwana abana mubanywesa amazzi mubalise bulungi nga bakyali bato thank you very much bakulenga balungo buli smart bro mubalise amagi proteins man ganda wange that's the problem jetusanga mbukulu I'm sorry but I'm not stupid thank you very much bana emabega kawo twafiibwa omuntu omu industry omukulu Katoro Bwama president wa ghetto n'avaayo n'ayogera ku Bobi Wine olya ku speech ye I have no answer there sinawo answer wawulira omanyi maana nze musifera mu Uganda kati mfuluma mu ngenda kubwengula n'enkomawo kati kati olumu mbasitegedde biri wano kati badi bwegula eyo kati siriiwo ebimu bimpitako naye kati nange mubinkubye mu maaso whatsapp yabayo n'agamba abayimbi baleke kwefuula babbeega ddala mu kibiina kino kye bakoze bakolerere ekintu kyenyi balwanire copyright naye kati beefudde babbeega basaba obusente mu gavumenti omuyimbi omu n'avaayo omukulu Edisa Musuuza n'agamba Bobi Wine alekeraawo bavuma obayita babbeega habulawo simanyi bakyali abo sagawulira baali yago man that's new news to me but that is breaking news bro you're breaking news man nenga mwana sagawulira ago wali ogenza ku planet yes saliwo kati ogawulira kati ngawulidde ngenda ga researchinga kate ngaddemu mwana yangulidde empapula simanyi naye ngenda zino nenga mwana olutalo luli wakati wa Eddie Kenzo n'omukulu n'omukyala Cindy akulira uma agamba yete eriyo mu federation oli agamba ye president wa federation gwologerako kinga gwa abayimbi olowooza temweswaza kinagambye wali nagambye nti no olaba nti no ffe ba artist tulina okuva mu kintu ky'okugamba mbu nno omanyi twagala nnyo okutegeera buli kimu nti tukitegeere buli kimu naye kireetera abantu abamu bwoba tolina maanyi gakola bintu byanjawulo bintu bya like ng'okyagala bwagazi kyava ku mutima then ogenda kuba ne time erwanirira ennyo ate oyagala okukola ki okufuna because olina okuyaninga kungi kyekyali ekiruubirirwa kyo gwe nga ggwe naye ffe awamu tutuula olumu nenkola music wange nensirika ne muteeka gy'alina okubeera nensirika kati
tukola ebibiina ne balwanagana ate nga ffena tuli ba artist bayimbi kati goloza babeerere outside batulaba batya kati baba bano babironga mu kibiina ki bali awo bannampawengwa omanye ennyukuta ze bayita zinnampawengwa musomesa abaana Oluganda waliwo ennyukuta ensirifu ennyukuta zinnampawengwa ennyukuta enjogeza kakati don't choose londa ko kweze nyukuta oli ki ega kubeera ki kati kutesto beera ku mainstream man ngo biri kumola mu anti nno nja twagala kiri tubeere team edda bakola ku national theatre team eyo jukiranga nga tubeera wamu ffenna ne mulaba abasajja you get it those like baina nembuto we bakulaga anti nno mwana ekintu kino tukitereeze naye kati naku zino bintu bya rasta yachuka Rastafarians everywhere now in like abana babyononamu just yes mutima gwa kirasta guli but bali disorganizing atabamanyi kibalina kola so baterere mu line mwana emabega kawo UPRS yavayo negaba sente z'omwezi ez'abayimbi kale tujja zita za mwezi oba z'emyaka kwaba mbali tebafunako okumala emyaka abayimbi zibadde bakolera zibadde zikubwa ku nnyimba zaabwe UPRS zeyafuna ngo give to avocado wafunayo ku sente za UPRS z'ennyimba zo banange simanyi na kumanya baba mmanyi bakyali abo mwana simanyi baba mmanyi naye kati baba mmanyi abo bani nkubidde kasimu bani muna Uganda muyimbi muna Uganda nga bammanyi bani nkubidde kasimu naye tebammanyi kibolaba simanyi era tebampangako they've never given me a single coin nze music wange nkola wa show zenfuna zendyako nga artist we Uganda kyemanyi ekyo ekisigadde ekirala nakiyita buti mukama yamanyi kuba kino ne kyakulwanyisa kati nze nakibateera nange manyi zikweka ennyimba zange kati nziteeka ku Spotify, iTunes, iyo kati magana kalo tetukyakulaba nenge ennyimba gye zije nino ziteeka nanga watuufu nga nkulira nkoyo nonya DJ gundi simanyi ani gundi simanyi gundi yani so it becomes too much ngate music olabo otekamu energy otambula you spending too much yeah and much energy kati ngo mutategera na content yoyo kati nyimba ezimu tuzikola nga ziri fast yes nga speed ya manyi siza wano za planet edako chengamba ntitoina na kumala bude kuziwa abantu kuzipushing yes they just balina ku understanding yes makesi chiko wa UPRS na dala gwatanafuna kusente zawe kwango oyina okufuna oli entitled yokubanga ofuna ko nekati ekikulu mwana ebintu ebimbuzabuza nze mba simanyi kati registering ebintu waba kunoonya ne bakuregistering gugenda n'obanoonya then era ngenda banoonya ndowooza then baba nampa mmeka naye kati ate kuba kati akasente oli waba maze emyaka 5 gafunye emitwalo 10 uli muna wafunye ekyego ogada wake mwana ombagenda lundamba tawachiri yes man so kati ya mbangamba muganda I can stick you just call because good music for my fans yes entalo nyingi nyezo okulwana awo naye nga mukama ajja tubiteleza mina mukama yena nyini byo get it yeah gwa gift of card wali owuliddeyo ku TikTok oba ku TikTok kwoli TikTok endi by the way era nze gift of card nene siri just je naye nga gwendi ntekayo ebintu ekola etya eri steady eri active naye bulamu era ba follow up kati we ba follow up what you following mwana because you're missing a lot on this TikTok I'm the talking now I'm going joining a TikTok jango visiting mwana but I'm there promoter nobody one nobody events agamba TikTok esana kugalwa bajibanning nobody events cause ya nobody events promoter wabivulu yeah promoter wabivulu mwana yani nonyeza promoter ni nobody call gift of cado talk about business we talk about shows go promoter tasoya kola show yange kutasoya kola launch yange ba concert yange ne asobola zinentala zireke ziri entalo z'abali azireke zindi wano business eri wano in front of you then you come to me down to call a business kuba TikTok buli mwana nenge jajifunira ka abaana bamu
finally ebintu naye kati ebintu ebyo ebirala abantu balina kudda mu community ya TikTok yennyini yone reducing ku bintu ebyo content oyo bwatyo. Yes, a little bit. Naye kati kiyamba buli omu abaana mbafuniddeko namba. Yeah man, it's for everyone, for the youth and for everyone. Now nga okimanyi nti gwe mulembe naye kati promoter yandize ne tukola business kubanze we have to do business. Yes. Bine bya TikTok abivyo. Aje twogere business. Yes. Awo wennyini Muganda okiriva gyalina ekivulo oluvannyuma lw'ebbanga eriwererako ddala. Lugogo cricket ovo. Yes, mukama wa maanyi just no ntino togwangamu maanyi ate ntino abantu bema ku challenge nga nakuteeka wansi Katonda still akupikingayo in a million nagamba ono omuntu abadde bwati nesolo mufuula kino because God is the giver and is the taker. You get it? Osanga wanaiza okuba akujjeko for a moment nagamba kankuteeko mu test waste naye Muganda enclave jera ya still yalina abantu be. If you go to South Sudan, bro, or you clever ensanga y'ennyimba ze nnyingi you na mu north man so I'll get a clever J in another way. Maybe in Masaka mujjamu zalawa naye other regions whatever I respect it. Yeah, ntino music wa fono awamu waliwo wakoma wane Uganda music mula natandikira atawo nayongera aba artist abamu. Gwenga gwe gift of kado ono abadde mukwano gwo okumala ebbanga. Ani? Clever J. Naye si mukwano gwange nnyo just mbadde mulabulabi. Si mukwano gwo nnyo. Si mukwano gwange nnyo. Ninga in the music industry is my brother in the game because I was young and I've been I was ngandaba nyimba zono chali. Kwako you get it. So like yeah we are young and no laba community yatandika okudduka obwana. That's Africa. That's where we have to go back. So mpulira nesho era nsolo nango gena nenjira baye njagadde bambi. Mukama amubereremu era mugene mumuwagire bro because onayimba once in a lifetime this man clever go make it. Go support this man them. Yeah man, go kill their brother. Onayimba njakubera ewe kinaba kyetagisa nja bikuba ate why not magadil ida utugera na bulira kama ya negwe wadagwe nenda so mu no wanna know what's the problem tuja chivajali au wabambuza can do it but tabandabye then still I will hide. Nja kubera transparent nange. Yes. Abantu abasinga bebuuza planet gyoba oyogerako planet kyeyo gibatategeera. Planet Mars. Yetugenda that's a planet bwana yeddako gwe just twaga kula oba tubikula ebya green naye nga easy ekikula masobera yote eri green amala anti lwazi nnyo naye nga easy tujja bite tuba science tuchabalina wana Uganda Uganda science muyongere okusoma science oyo muyongere nyabo somesa abana sciences. Inspiring in your color sciences mainly because your future yetegeera emere jetulia yetegeera obwengula bwaffe empewo jetusa that's science because arts nazo za kabi yes bwe mcha abantu tena ine sciences to mixing okimanya abana buli ogamba mbuno ogenda ko ku planet ye bagamba wavaako that's what nzina nabalekera ekyo kibuuzo ba describing nga ebanjagala nzina balekera wana Uganda nza abantu gumoto weewuunya gwe kado man Muganda ekubulire just wena balabulabi kati gwe nokola ekintu kati nakemba kaita mwana ina tebamanya ngenda tatebamanya oyo chali abaya kwali bakumulamu abako just bamulabanga era bwatyo tebana bamukiriza nenga bamanye ekintu ekyo the moment it burst atomic. Yeah man, because that's the energy, bro. Man, bachali bano bantadde nnyo ne bandaba muno I've been like, wow. But man, why? I'm there. I'm still representing